Ekisaawe kino bw'oba owuliriza ennyimba za Kadongo Kamu kizibu nnyo okuba nga oluyimba emibiri nga gyefuukudde nga toluwulirangako. Oluyimba nga Mukyala Kibaate, Namwanje ku mbaga, Namwanje ku poliisi, ennyimba nga Abalunzi, Bitamiiza, Sisedde ewammwe, ennyimba ezo nsuubira wali oziwuliddeko. Ennyimba nnyingi ezaafulumira mu Bazira Gita Singers okugeza nga Twandifunye naye abo. Ezo ennyimba zaayimbibwa omugenzi ono Moses Balongo. Moses Balongo yazaalibwa 1966, yafa 2002, yafiira ku myaka 36. Moses Balongo yali azaalibwa mu Jjimba Charles Kafeero. Oyo muzeeyi yatufaako nga mu mwaka gwa 2014 mu Jjimba Charles Kafeero. Y'ono agalamidde wano, ono gwe mulaba wano ye taata wa Moses Balongo, so nga wali tulinawo Namuddu Rose. Ntegeezeddwako nti Namuddu Rose ye yali adda ku Moses Balongo. Sente yamba kumbe bambi adalina naye okugeyamba namulabye ali enkejje Balongo yantabula n'emmere enkulu ali lumonde lwojazisa olugoye gwe n'onyumya mbwe namwazisa olugoye simanyi nga ludda mirembe lwaki wabadde olwo. Okay, kati oyo ye omugenzi Moses Balongo. Moses Balongo yono kati ono gwali naye ye yali mukyala we Nakaggwa. Moses Balongo yali musajja mulema era nga atambula asotya. Ono mu kuzaalibwa kwe teyazaalibwanga mulema, wabula we yali nga atandiikiriza okubanga atambula we yafunira obulwadde obw'obulema. Moses Balongo y'omu ku basajja abaali enjasabiggu mu nnyimba wano ez'e Uganda nga akolamu emirimu egy'enjawulo. Yali musajja muzannyi, yali muwandiisi, yali muyimbi era yalina obukugu obwa bass guitar, era mu bibiina eby'enjawulo bye yalimu ye yali atera okukuba bass guitar. Kati gwe anyumirwa nnyo oluyimba lwa Kayanda yoyo eyazannyanga Chairman. Moses Balongo ono gwe tulaba, oyo gwe tuva okulaba yoyo eyalinga Chairman. Era Moses Balongo ono takomaawo ne mu luyimba lwa Akamasu Kankutte, era nayo mwali nga azannya mu luyimba olwo. Odi eyo oba ogyetegereza bulungi era namo yakolanga Chairman. Kati Moses Balongo ngezaako okusiigira ekifaananyi omutegeere bulungi, genda mu luyimba lwa Bazira Gita Singers Twandifunye naye oyo oba naye mmwe. Yoyo Moses Balongo yalimu nnyo era omwo yali akolanga omusawo ow'ekinnansi oba omusawo omuganda. Mu luyimba olwo basically baali bagezaako otulaga obukujjukujju bw'abasawo bwe bakozesa okubeera nga balya omusimbi kw'oyo omulwadde. Waliwo gwe baatuma obugulu bw'ekonkome, naye ono omukongoozi nga ye asobola okubulaba. Ate omukongoozi nga yajja n'agamba jjajja n'amugamba munnange ndudde okulya ku mbuzi, sabayo embuzi tubeere nga tulya. Kale yoyo omugenzi Moses Balongo. Balongo mwalijjewo y'abasonera ennyendo ate n'abamuwulira kale obugambo obunyuma sijja kwewaana olaba ekikyamyo eyogera nenjusamu bwe nnaabambireeta ebirala wabula Sseruganda asabye mbakwasa Katonda abawagizi abaffe tubeebazizza okujja. Kati olutambi luno lwenkutte olwa Moses Balongo, bagamba Moses Balongo ne Nakaggwa Balongo, kulabako Gita Singers baluyita omulyazaamaanyi. Simanyi oba kummwe abali eyo waliwo alumanyi olutambi luno oba ennyimba z'amanyiiko, naye nga kwaliko omulyazaamaanyi, omugagga omukodo, banemye okuyiga, munveeko bannange, nva mulumbe ebinsobedde ne abaami twewemudde. Yoyo Moses Balongo lwa arranged by Kato Wilson II, copying public performance
by written permission from HK Studios 2. Jukira yalina Studio 1 ne Studio 2 naye nga yokola HK Studios yali ava mu United Sound Studios. Ndina enteekateeka ez'okubanga nsisinkanako Muzeeyi Dipe Diprok Segawa tubeere nga tusobola okubeera nga tunyumyamu oba oliawo alina bingi nnyo byamanyi ku music kubanga be basookera ddala okubeera nga bakwata music wano e Uganda. Okay, muntu wange nga tukyagenda mu maaso program eteekebwa mu ssente aba Be Safe Hotel and Bar abo basangibwa Nsago bakugamba nti twalayo omuntu wo mubeere nga munyumirwa obulamu, twalayo family, twalayo essomero oba mikwano gyo mubeere nga musobola okubeera nga munyumirwa obulamu. Abaagala emipiira screen, giant screens weeziri, ebisulo weebiri, effumbiro baliteeseteese bulungi okubeera nga likusavinga. Kale ku Be Safe Hotel and Bar bali wali Ensago bakugamba gendayo. New Subs Fashions abo basangibwa ku Sunset Arcade. Sunset Arcade esangibwa ku Wilson Street, va ku Pioneer Mall otambule ku Wilson 1, then odako Health Ring Pharmacy wogimalako amadaala agagambuka ogenda kugukira ku New Subs Fashions abo baliwo ku byakwambaza bantu ogenda ofune ebyambalo. Kikaya College and Vocational School abo bali Bulenga ku Musanvu badde ne Boarding Arts ne Sciences bakugamba nti twalayo omwana bamubangule. Kati oyali mu luwumula osobola omutwala ku vocational n'abanga asobola okufunayo byayiga ebyomu mutwe. Twina St. Michael Educational Center ne Twinex International. St. Michael Educational Center bali Kiwanga Mukono, Twinex International bali Bulaga ku Lwemityana. Kale twalayo omwana bamubangule. Plan B Records eyo eriwo ku bya kukwata nnyimba. Kale gwe muntu wange yeetaga ennyimba zino osobola okunsanga ekasubi ku basooka kwavula nembanga mbikutuusaako. Oluyimba we weesitula nduteerako nusu 5 ntandikira ku nnyimba za 15. Ku WhatsApp nduteerako nusu 10 ntandikira ku nnyimba za 15. Enkola ekusingira obwangu gye tukozesa. Kati waliwo zino ennyimba eziri hard to find. Ekyamazima price yazo ya njawulo era kati nga luno terunabeera nga luvaako era zino ate sente endala kubanga mba ndina otwala obudde mbidabbing off okubeera nga nsobola obbikuwa kati eyo price ebeera ya njawulo. Kale muntu wange asobola akitegeera nammwe bannaye obulango buno nga bubakaluubiriza nsaba mugezeeko obugumira kubanga bwe buvaamu ssente. Oyinza okuba kyano ogyota naye nga ekyamazima omutaka ono walusimbi toyina kye wali ompadde. So nze nsaba tukkiriziganye olabe biri ebisinga kubanga bwe bubeeramu obutono. Kale muntu wange nkwebaza bweyatataaweza bisatu ngambye bwagirinnya mmotoka bakwegayirindayo n'omulwadde mulago nkankuwa ekikumi ennyambako omulwadde ataawa n'omubakolera nkoze ekikumi kingasaki n'ebyomulwadde tabinkwonakaana mpaki muyambe bwabuwekala obutuuse mulago naye oli musangane n'akuyamba awalala omanye abagagga mwina endowooza embi bwogula mmotoka mbwe mwavulunguka ali mpaki mwatujjukira ensimbi zo ziringa mbuyaga zirigwawo mwavulakuwa kabiri njogedde bingi nnyo olaba mbatusokkoowa soye tuwummule New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kosaabaaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule ngadda ku Arua Park yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Yino Kikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya Dene Boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6 balina library, science ko ne computer labs byonna bijjudde. Balina arts ne science subjects, co-curricular activities, ko ne section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri, okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained. Kyewuunyisa ensimbi zaabwe ze zijja mu nsawo ya buli muzadde. Basange Kikaya Bulenga Mityana Road okumanya ebisingawo noti 757 mukaganya 115.
Moses Balongo yani Moses Balongo tugenda tunuulira obuzaale bwe yazaalibwawa era afaddi yaziikibwawa. Moses Balongo nkugambye wali mu kusooka nti yali kafulu mu bass gita era nga jakuba. Moses Balongo yali muzannyi w'oku stage era ne mu live recording. Moses Balongo teyakomaawo, yali muwandiisi era omuyimbi ng'emirimu gye yagikolera mu bibiina ebyenjawulo okugeza okuyingira ekisaya ky'okuyimba yatandikira mu Peking Festac eya Kasajja and Sons Emporium, oyo gye yatandikira. Kati waavaawo n'abeerako mu birungi Guitar Singers, eyo yali yiye. Then teyakomaawo n'ayitako mu Bazira Guitar Singers ossa n'ekibiina kya Kulabako Guitar Singers. Kulabako Guitar Singers obulamu bwe obusembayo mu nsi yabukomya awo mu mwaka gwa 2022. Moses Balongo yafiira ku myaka 36 kubanga yazaalibwa mu mwaka 1966 nga yazaalibwa wali ku kyalo Lwankoni. Yazaalibwa ku kyalo Lwankoni w'omugenzi Mujumba Charles ne mukadde Najjemba Josephine. Omukadde waffe Najjemba Josephine Mukama Katonda akyamukuumye obudde buno atemera mu myaka 98 akyali strong. Last year naliyoko nga we mugenda okubanga mulaba naliko ku bijja bye nembanga tunyumyamu era stories nabawa eziwerako. Tugenda kulabako ku kijja ky'omugenzi Moses Balongo, ekijja ky'omugenzi Moses Balongo bwekityo. Era dota wange we yalwalira nga ndi mu campaign ey'okubanga ntereeza ebijja bya Moses, ekijja kya Moses Balongo tutereeze ekya Francis Bukenya ne Kiwanuka Fina, naye ekya gundi ekya Geoffrey Mukungu Malaika byo twali tukimaliriza. Moses Balongo ekisaawe ky'okuyimba tumujjukira mu kibiina kya Peking Festac ekya Kasajja and Sons. We yaveeyo yakolawo ekibiina kye ekirala, then n'omujjukira mu kibiina ekya Bazira Guitar Singers eky'omulongo Kato Second Wilson Kwita, eyo nga bakolerayo n'omuyovu Moses Wamala, Gabriel Mulindwa, Bakizito Zaavuga n'abalala bangi. Yakolanga ne mukyala we, naye kyemanyi nti naye mugenzi obudde buno omukyala Nakaggwa gwe yayimbanga naye ennyimba ez'enjawulo era wowuliriza oluyimba olwa mukyala Kibaate. So kino ekijja wano wendi ndi Lwankoni. Kale bwatyo ekyo kyekijja ky'omugenzi Moses Balongo. Nkugambye nti yafa mu mwaka gwa 2022, emyaka ndooza 23 bukyanga agenda. Kyemanyi nti bukyanga afa emyaka gy'amaze magombe mingi gisinga ejja abamu kwabo abangoberera, naye tugezaako kubeera nga tuzimba bantu abagenda okubeezaawo kadongo kamu ono ow'enkya. Moses Balongo baazaalibwa abaana 5 ng'obudde buno wasigaddewo omwana omu, omwana ow'obuwala yasigaddewo. Naye nga Moses Balongo ojja kujjukira nti mu bulamu bw'ensi yazaala omwana omu amanyiddwa nga Nakayinga. Moses Balongo nkugambye nti yazaala omwana omu, Nakayinga Viola akyaliwo, era ne Nakayinga Viola kati ayina ne mutabanyi we oba muzzukulu wa Moses Balongo omuyimbi, era agenda ayimba ennyimba zino eza jjajjaawe, agezaako okubanga azizuukusa nga woolaba John Mabirizi Junior naye waakola eza kitaawe eza John Mabirizi. Kati mwanyina wa Moses Balongo asigaddewo ye Gonzaga Namukasa, ye akyali mulamu. Nkuyegezi kyamukubira endulu, kale oyo ye mukadde waffe Moses Balongo, naye nga ojja mujjukira ku nnyimba mpitirivu naddala ezo ez'emizannyo ng'ali ne Sise Nakusisedde wamwe Namwanje ku Mbaga, Namwanje ku Poliisi, Mukyala Kibaate, ekitundu ekisooka n'ekyokubiri olugambo lwa Nalumansi nkunyumizaako eri emabega nti yali mu Akamasu Kankute n'abeera mu Kayanda, teyakomaawo n'abeera mu Twandifunye, naye abo ekitundu ekisooka n'ekyokubiri ani muddu ezo gundi z'Abazira yaliyo nnyo yoyo omugenzi Moses Balongo.
okufa yali mu kibiina ky'abazira yali mu kibiina kyakulabako Guitar Singers ekya Prince Joe Paul Kafero era Prince Joe Paul Kafero yakola kinene nnyo mu lumbe w'omukulu ono kubanga yafiira wano Mulago naye nga yalwalira mu ddwaliro lya Entebbe eyo mwanyina Florence gye yamujja ne bamuzza eno era kyaddaaki ku ssaawe esemba bw'atyo mukadde waffe n'afa. Prince Joe Paul Kafero yakola ku kyentambula kye nategeerako wadde nga ate abafamire naddala mukyala Florence agamba nti abasajja abayimbi temwawaayo kimala temwawaayo kimala munnamwe yalwala nti mwamusuulirira ebyo bye biva mu famire. Abayimbi balina version yaabwe n'abayimbi bali na version yaabwe. Kale bangi babadde bambuuza ku mukadde waffe Moses Balongo kale olunaku olwaleero nsazeewo mbamuleetere. Yali musajja mulema naye yalina ekitone, yalina eddoboozi bw'erityo naye nnyumirwa nnyo oluyimba akulimba lwali lwa mukwano ng'alaga obuyaayo obuli mu mukwano eri enjuyi zombi ku ludda lw'abaami n'olw'abakyala. Then alina abalunzi n'abeera n'oluyimba emibiri gifuuka gyonna ebitamiiza bunkenke. Ennyimba zaali mpitirivu nnyo, alina ennyimba ezisoba mu 6. Simanyi Moses Balongo omanyike ennyimba mmeka? Kati ng'oggyeko ezo z'omanyi wandize n'enkuwaayo ezo eza Moses Balongo z'otamanyi. Kati mu programu yaffe egenda okuddako lina olutambi luno Kampala Music Stars abasajja munveeko ngenda kujja ate ne story eyo ngibawe. Naye Kasozi yali mutuufu nnyo okugamba nti endikwata ku muntu ali kijjanyo owange. Mukyala Florence wanyirira n'okatagga. Kale bantu bange mubeere bulungi mweraba. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule ngadda ku Arua Park, yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade. Awo ng'otutuuseeko engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Yino Chikaya College School, essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita. Ssomero lya Dene Boarding, mix y'abawala n'abalenzi, senior 1 paka senior 6. Balina library, science, ko ne computer labs byonna bijjudde. Balina arts ne science subjects, co-curricular activities, ko ne section y'ebyemikono, omuli okusiba enviiri, okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self-contained. Kyewuunyisa, ensimbi zaabwe ze zijja mu nsawo ya buli muzadde. Basange Chikaya Bulenga Mitiana Road okumanya ebisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57. Kyeki bino bye bijja Moses Balongo kwe yaziikibwa nga weetubiraba. Ntambudde leero nsazeewo nambuleko ab'enjawulo bano we babateeka. Bangi babadde beebuuza Moses Balongo bamuziikawa, ebimu ebikwata ku Moses Balongo tutuno leero olunaku olwaleero wano wendi. Omulimu guno oba oliawo oli ajja kwebuuza lwaki otambula nnyo okulambula kwabo. Batukolamu omulimu munene. Ennyimba ze baakola zituyambye ng'abantu bangi tetufunye mukisa kubeera n'abakadde baffe. Bano be bakadde baffe nga bayita mu nnyimba. Ennyimba zino abangi tetwasobola kubeera nga ebitabo tubiweza, naye at least we twakwata ennyimba z'abantu zino ne tuziramba mu mitwe twasobola okubeera nga tubeera ekyo kye tuli. Ekintu kino tukikola ne muganda wange Sekito Frank okuva ku Baba TV Baba Radio ejinja. Oyo ye mutabanyi wa mukwano gwange Mzee Celeste Kasule Junior, era bakoze kinene nnyo okubeera nga bagatta ettoffaali ku kisaawe kino ekyakadongo kamu. Nkugamba nti gwe eyo yonna gy'oli beera nga ogezaako nnyo okubeera nga naawe kyokola okigattako. So yensonga lwaki twerekereza ne tuba nga tutambula okutuuka mu bintu bino. Ono ye Moses Balongo kugambye yaliko mu bibiina, yaliko ewa Prince Joe Paul Kafero, yaliko ewa Prince Joe Paul Kafero. Yali musajja mulema
era naye mwennyini akugamba nti nga wamusanze nga ndi musajja mulema naye wonsanga nga nsotya ontya oneewuunya n'okuneewuunya. So yono Moses Balongo, gano ge malaalo ge wano we yaziikibwa. Maama Najjemba ye waali tugenda kumufunako mu segment tubeere nga tusobola okunyumyako ne maama in depth, naye maama naye alaze nti embeera kati etandise omunyigiriza, obulamu bugenda bukeewa olw'okuba nti kyenkana ewaka asigaddewo bw'omu, abaana abaali ab'omugenzi ono bonna kati buvunaanyizibwa bwe, then n'oli mwanyinaffe. So ebisingawo byonna tugenda kubanga tubitegeera mu segment eddako nga tutudde ne maama nga tunyumyamu. So nkusaba nti oyinza oteeka ekibuuzo mu comment section, osobola okusharinga, likinga, then tusaba subscribing YouTube channel Muzungu David Kadongo Kamu Music Analyst. Eyeetaaga ebintu bino ebikwata akadongo kamu osobola okunoonyako nsangibwa akasubi ku basooka kwa Vula Stage, Mwami Rulese Bunze e Massachusetts, Bobu Kabindi Empima au e London. Mbatumiddeko nti mwebale egyo gyonna gye mukola okubeera nga mugatta ku kisaawe, nammwe abanzikiririzaamu okubeera nga nkola ebintu bino nga birina kye bibagattako, namwe mbebaza entakera nti mwebale kubeera nga mugoberera Muzungu David. Mbasaba temujja okwo mungoberere, oba oliawo tuyinza okubeera nga tulina ekirala kye tugattako. Amwe abakola ebya kadongo kamu ebyenjawulo ku platforms ez'enjawulo nga mulina kye mugatta ku kisaawe, namwe tubeebaza. Abayimbi tubasaba muteekemu amaanyi naye temwerabira baganda bammwe bano be baba basimira omusingi ogwo gwe muyimiriddeko. Ba presenters ab'enjawulo tuleme kutuula ku mizindaalo, tuleme tuula ku kamera. Let's do this. Tekina kye kitujjako wabula okwongera ku expertise yaffe, okole ekintu nga ekintu nsaba nti tekina kye kikujjako okubeera nga otambulako ku bigere. Woba osobodde okubeera nga otambula, weerekereze. Nze olunaku olwaleero ndowooza muganda wange tuli mu kilometers nga mmeka ze twakavuga? Kilometers ziringa mu 120 zisukka mu kubanga bala okuva e Kabonero tutandikidde tugende Kajjaga, ve Kajjaga gende Kalimiira, vai Kalimiira okutuuka ano tuli mu kilometers nga 2 mu kintu ze twakavuga. So wetuvaano ate era tukyavuga tugenda wa Francis Bukenya owe entumbwe y'omugoowa. Yengeri yokka gye tuyinza okubeera nga tukola, naye nga ezo ze tutaddemu zonna teri ayinza agamba nti otaddemu mekera zigenda kuddirawa. Tetusuubira nti ziyinza okudda, wabula tugezaako okubeera nga tuzimba kisaawe kino. Tuleme kubeera eyo mu nkeeya n'ate gundi yakoze bw'ati ssente tezaafunyise, tusooke tuzimbe omulimu. So mwenna abeegattira mu kisaawe kino ekyakadongo kamu olunaku olwaleero, ono ye omugenzi Moses Balongo.